Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Mwasuze mutya mwenna abagoberera omukutu gwa Redzone TV. Njagala kuwa bigambo bya Seeka oyo gw'olabyawo mu kifaananyi nga kyayogerako ke kabinja ako. Era bye bimu ku bigambo bye njagadde mbere nga nkuleetera. Akukola baawo ke kabinja akabakulembeze bayogeddeko nga bano be bamu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu be yakubye Bannamasaka be baswazizza. Tukyali ku kyabadde Masaka naye nga abantu bano lwaki mbakuleetedde era lwaki nkuleetedde ebigambo bya Seeka oyo. Omusajja oyo mwagala nnyo. Ebigambo by'addayogerako bye bino. Abantu abo bonna boolaba sibataddeewo bonna ne media stations ezimu sizitaddeewo ababadde bakulowoozesa nti Masaka Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola na kulinnyayo oba singa alinnyayo ayinza n'obutavaayo. Bano badde bakulowoozesa bw'owulira Bedi Bwanika ng'ayogera, bw'owulira Dini Lubowa ng'ayogera, bw'owulira Katikkiro ng'ayogera, bw'owulira oyo omusajja gw'olaba waggulu Kiyimba Freeman n'abalala Bapokino baani bonna bonna b'omanya abadde boogera ku nsonga z'e Masaka nga bakulowoozesa nti Masaka kintu kya njawulo nnyo. Sijja mwogerera kankuwe omusajja ono ng'ayogera ku nsonga eno ku byabadde Masaka, wabula ye asoose kwebaza Bannamasaka. Mwebale kye mwakoze, at least mwalabisizza nti bano bonna boolabye mu kabafaananyi ako bye boogera si we biri era kye kipande kiri kye twakulaga nga Bannamasaka bagamba ffe twetegeerera. Kankuwa ebigambo bya Seeka nzije tubeere nga tweyongerayo. Ate nabakubanga osubscribinga sooka osubscribinge kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Biwulirize tubeere nga ate tugenda mu maaso ne ku Redzone TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda ennaku zibadde ziweze bbiri nga tetufuna night shift. Olunaku olwasooka lwali lunaku lukulu era ne tuluwaayo nga public holiday kwewummuza tusobole okufuna obudde obutumala okwozaayoza Bannamasaka olw'ekyengera kye baafunye okubeera nti baakyazizza omukulembeze w'eggwanga omulundi ogusooka ng'agenze e Masaka papasire kukyalira Bannamasaka. Abadde ng'agenda e Masaka emirundi mingi gy'otayinza na kubala naye ng'abadde nga n'ensonga ndala, either ng'agenze kuziika, either ng'agenze ku mbaga, either ng'agenze kubagiza oba ng'agenze mu lumbe, ng'agenda lwa mikolo mirala. Naye guno gwe mukolo ogwasoose omukulembeze okukyala e Masaka ng'agenzeyo kukyalira Bannamasaka, si nsonga ndala yonna. Olwadde lunaku lukulu eri Bannamasaka. Era ne neebaza abo bonna abatambudde n'omukulembeze mu kumuwerekerako, n'abo bonna abaamulindiridde e Masaka gye yalaze. Ne neebaza abakuumi b'omukulembeze ba bodyguards n'abalala bonna olw'ensonga nti e Masaka omukulembeze waffe gye yagenze tumanyi bulungi nti eri abasajja abatemu abeewerera okutta omukulembeze waffe era abaali baguzeeko abatemu okujja okutemula muganda wa Waiswa Mufumbiro nga bamanyi nti bagudde ku Waiswa Mufumbiro yennyini nga baagala mutta misana ttuku. Abo bemumanyi obulungi. Kati lunaku lwadde lukulu nnyo. Abooluganda, bw'obanga obadde ofollowing ebigenda mu maaso ku rediyo za Uganda ne TV za Uganda, naddala CBS FM, NBS TV, BBS Telefina awamu ne Baba TV nga zikulowoozesa nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka nebayiwadde omuntu amukubira jambo. Allahu Akbar. CBS ng'ekyaza abasajja abo Babwanika n'Abedi ne bakulaga nti ekiri e Masaka tebaagala wadde okuwulira erinnya Bobi Wine ng'omuntu alyogera. Nga bakulooza nti omuntu awagira Bobi Wine e Masaka olina kikola nga weekwese nnyo kubanga we bakulabirako giba giwunye nga embeera gye baateekawo okujja ng'obadde togoberera CBS, nga obadde togoberera BBS, obadde togoberera NBS oba Baba, naye ababadde bagobera programu za radio ezo ne TV ezo nga kikulooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka ne bamwaniriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga bakulooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka n'akomawo nga mulamu. Kunneewera gyadde bewera tetusobola kukkiriza bavuma Kabaka, tetusobola kukkiriza bavuma Buganda, tetusobola kukkiriza
bayisa mu kabaka maaso tetusobola kukkiriza battaba kulembeze abo Buganda be yaleeta Bapokino ne bavaayo Bakatikiro ne bavaayo bano simanyi ba Freeman Kimba ne bavaayo nga bakulagira dda nti omusango Bobi Wine gwe yazza kwogera ku babbi era ffe Masaka fetu ababbi baffe betwagala era tukolagana nabo ebyo radio TV byezibadde zitulaga radio nga byezogera oba okitegeera kati lwadde lunaku lukulu nnyo bannamasaka okuva basangulewo obulimba obwo bwonna obadde bukolebwa abo bannanfuusa ba CBS BBS NBS ne Baba Television mwalabye wano olwasembye bwe yabadde mu kuziika bonna mawulire nga bukulembeddwa obwa NBS bwavudde ne bukola ekiwandiiko mbu buwabira abakuumi ba president mu baabukubye ne babusaba proof nebubula nakati bwabunira tebukomangawo kutwetondera na kwetondera abakuumi ba mukulembeze buli bubunidde oba kitegeera abana Masaka mwebale kusangulawo propaganda yonna obulimba bwonna obunanfuusi bwa CBS FM ne NBS ne BBS ne Baba mwabusanguddewo mwasanguddewo obulimba bwabwanika obulimba bwa Mpuuga tebakyalina kye batugamba tukimanyi nti abantu beekaza kubanga osiba kalu bazibu eruja balanga okuminga nga bekangabiriza nga beekaza ne amazima gali nti ensi yategedde kyekiri e Masaka na kyekigenda maaso e Masaka tebaliyo abo tebaliyo bagenzi abasajja badde boogera ku Masaka n'ogamba nti obaye bafuga district ninge ekyamazima balina mu just bu constituency bubiri ono ayinaako eMukungwe oli ayinaako eri ekabuwoko oba kitegeera nenga boogera Masaka olabira ddanga Masaka eggwanga eddamba eriri awo eritebenkedde Mpuuga lyakulemberanga president nga ne bayisiwe bwanika mwabubuniza mwabulaze bannamasaka mwatulaze nti sitaani mumwegaana n'ebikolwa bye mubyegaana era wano wenjagala okusinzira okutegeeza Bannayuganda ti propaganda abo abasajja bwakyatambuza yewe ebisiyaga batukano gambo babaninze ovulo e Masaka muzabali wa bisiyaga abaana bayambadde ovulo njagala mukimanyi Bannayuganda ebisiyaga bibi era tubivumirira ate nze ndi musajja musiraamu eddiini yaffe y'obusiraamu y'eddiini ekyasinza okubeera n'ebibonerezo ebikakali ku bali b'ebisiyaga kubanga ffe tetulina kkomera lya muli wa busiyaga mu ddiini y'obusiraamu tulinayo kimu kyokka kyakumukwata kumuteeka ku kizimbe waggulu entumukasuka n'afa obwo obusiraamu bwe butyo bulamula ku muli w'ebisiyaga naye ekizibu kya Uganda si bisiyaga kubanga singa ekizibu kya Uganda byali bisiyaga Abannayuganda tetwalivuddenga mu nsi yaffe etakkiriza mu kulya bisiyaga ate ne tugenda mu nsi zaabo betugamba abakkiriza mu kulya ebisiyaga ne tubanga gye tugenda twandibadde tunonayo ki twandisigadde Uganda awatali kizibu kya buli bwa bisiyaga n'ekitegeeza nti mu Uganda tulina ekizibu ekinene ekisinga ebisiyaga ekituuka n'otugobayo ne tugenda mu nsi zaabo abagambibwa nti bawagira ebisiyaga ne tubanga gye tuddukira ate ewaffe ne tubivumirira ne tuddukira ate gye biri kati ekizibu ekitusindiikiriza okutujja mu Uganda yaffe ewakanya ebisiyaga etayagala bisiyaga ne kitwaliza okgenda mu nsi eziwagira ebisiyaga era ezikkiriza mu bisiyaga kyekinene okusinga ebisiyaga ekisooka abali b'ebisiyaga tebalina gwe baleepinga bimulya lwampaka kuba kukkaanya okubeera wakati woono gwe bagenda okulya ebisiyaga n'agenda obimulya bwe ziba ssente ne bakkaanya ne ssente zagenda omuwa ne bakikola yesu kino nti olaba tofunangayo bakubanduulu nti baabano bandeepinga bandi ebisiyaga tekibangawo mu Uganda kitegeeza nti ekyo kiba kizibu kya ggwanga wabula ekizibu ky'eggwanga yembeera ewaliriza omuntu ono okukkiriza bamuwe ssente bamukoleko ekikolwa ekyobuli bw'ebisiyaga. Yes, ndowooza obiwulidde bigambo nkuwaddeko ebyo webale kubanga okyaliko wabula meseji ye ebadde nti abantu abamu era kyenjagadde okuba nga nkuwa mu kusooka nti abantu bangi bazze boogera radio stations nyingi zize zikola omulimu omunene okubeera nti balaga ekifaananyi ekiri e Masaka nti Masaka Robert Kyagulanyi Ssentamu obuli awo tayinza na kugendayo n'akomawo nga mulamu obuli awo tayinza na kugendayo n'alabayo yadde omuntu omulema naye bannamasaka kino baakijjeewo kati kwe kuleeta akafaananyi kano buli muntu ali wano abadde alina paati gyazannya ku kusiiga ekifaananyi okulaga ensi nti Masaka kintu kirala. Mathias Mpuuga
abadde alowooza nti yakulembera Masaka. Dini lobo wasava nga obalaba ku kifaananyi okusinzira ku bigambo byayogera simanya nga lumwa gw'omukaaga leero ziri ennaku z'omwezi 3 tewali kyaliwo. Joyce baagala ebyo mu bimanyi. Abedi Bwanika oyo sijja munyonyola mumanyi. Oyo Kiyimba Freeman naye mumanyi. So ekitiibwa Katikkiro naye mumanyi paati gyabadde azannya. In this guys ebyo nayo mu bimanyi. Kati n'abalala bangi besirese media stations nyingi zesikulaze wabula njagadde at least nkuwe ku bigambo bya Seeko oyo kubanga nze nasalawo buli kigambo ekyayogera nkireeta wano ku Red Zone TV ne tubanga ate naffe tukiwuliriza mu ngeri emu oba endala. Red Zone TV kwoli webali kubanga kwoli olunaku olwaleero z'ennaku z'omwezi 3 gwa mukaaga 2024 lunaku public holiday olwabo abagenze Namugongo. Kati ffe abatagenda mu ebyo olunaku lwali tugenda dukozesa tugenda kubeera ku live tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Live yaffe gye tutakoze lunaku lwajjo tugenda kubanga tugikola olunaku olwaleero. Gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga wa subscribinga genda mu comment section teekayo obubaka likinga tambuza message eno bw'oba tonaba kubanga osubscribinga ng'oli mupya kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna kanzije tubeere nga ate tuwuliziganyamu updates endala.